من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من النعم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وبسلام الشيخ baganda bange mwenna abasiraamu, abaami n'abakyala, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanyumala salaamu kansooka okwebaza Allah subhanahu wataala atusizaako mu bintu ebadde ennaku zino munu tutuuka tumwebaza tuba otuwadde emirembe era tumusaba atwongere emirembe eggwanga laffe erime kutuuka bonna abo abakoze omulimu tubeebaza, tusaba Katonda atusaasire tubeere bumu. nankwadde gwe bakusinze owanguddwa ebyo byonna byerabire, tubeere abantu ng'abooluganda tulyoke tuddemu ekirala kutwala emirembe mu ggwanga laffe. ebyo nga mbimaze twakuma wano mbondo bambuuziza nti ki kyetufiirwa nga tetwegasse. baganda bange abampuliriza era abantunuulira wano, tufiirwa ebintu bingi nnyo olw'obuteegatta. banga nze neefaanyi byenkubirako byembadde ndabako n'amaaso ng'ate nange nga nze muweereza mu bintu ebyo. Amini bwe yatugatta wano twalina emitawaana mingi, twalina zukuuli yaffe juma ne zukuuli ffe ab'ekibuli tusaala juma n'abeekuta basajja munnaabwe, naye bwe twegatta bingi nnyo tetwafuna. luli twasaalanga eyidi 3, mukoto yasaalanga ye abazekali nga nekyaddo gibazukuli nga netukeze bulungi nesaala benaffe ab'ekibuli batusaala yaffe. kati bwetwegatta ebyo byonna ebyali ebizimu bisito byavaawo n'okutuusa olwaleero tebiddangawo, ffenna tusaala eidi yaffe eki emu. twanya emitawaana egyali ngaomu oluusi oli yakolangawo olukuŋŋaano n'avumira munne. abatali bakulu tumwabirabako, naye oluusi olwejjuma yagendanga nangataali ng'alivumirira ng'alyogera bubi. ebyo byonna mwavangamu ennyombo, naye kasooka twegatta okuva olwo ebyo byonna byako. omuntu asaala ejjuma ye nabulungi n'asala zukuulye, niwaba ali muziki gwa jjuma ayimuka n'asala zukuulye nga twaliwo omuntu amugize eki. kati yidi yaffe tugisaala emu mu Uganda yonna. ekyo ndeeta ebyokulabirako ebirungi ebiva mu kwegatta n'ebibi ebiri mu buteegatta okufuna enjawukana ennungi. bwe twawukana ensimbi z'obusiraamu oba za zaka oba nsawo ya ddiini oba kyonna ekibaddewo bifa nekola kyeno nakusonga bwe twegatta kibaamu ekikola ekifunga obulungi. bwe twawukana baganda bange bamasheeka baulamayi, oyinza okusanga omuntu ng'alina essabo naye bw'obeera omuwani wa mutwalo mugamba nti gwewe essabo otolijjawo tukwawukanako takulumwa. bwafiira oba oganya okuziika omuntu we ye ng'agenda ku ludda olulala ng'olujja nga lumuziika. kakati tufiiriddwa etwalibadde tulungamira abasiraamu baffe bonna babiri nga tuli ku kkubo limu, awo tuba tufunye enjawukana eteri nnungi. kwelongola kiriki yeeyongera mu ggwanga, kubanga oli atakwagala omuteegatta ye ate awagira gwe wabadde ogaanye sijja muziika. so nga luli bwe twabeeranga bwekyo nga twegattira nga twali muntu asobola kuleeta siiki bwe tugamba nti gwe tukugaanye nga teri muntu aba walala najja ajja kumuziika.
byebizibu byetufuna mu buteegatta. Ensawo y'eddiini kakati buli muntu akubiseemu tuli wano naye buli muntu akubise ekitundu kye kyalinawo alabe ensawo y'eddiini tutya naye luyinza naweesanga ensawo y'eddiini nga Amini atugase nga ni mutukulu atwali muno nga siina Juma Zokuliisuma Juma Nkadde siina Kibuli wabula bonna emizikiti gye nalina mu Busiro muno nga gyonna ginzikirizaamu nensolooza ensawo y'eddiini neevaayo neegendekasa ekibiina kya Nabbi Muhammadi kulwokubanga twali tugize eki twali twegasse kati bweteegata bwe tuba twegasse tufuna obukyayi omuntu akyawa munne baba muganda bwe nabeera nga amukyayi ekyo kirabuusa kiki ekikukyayisa okyabagana ne munno olwokubanga mwawukanye ono ali eno n'ono ali eno ebigambo ebyo kulwange bye bitunuulira ne binnuma naye nga okukubira kyenva nga nti nkubira abasiraamu bonna mu Uganda naddala bamasheekhe kubanga okwawukana kwaffe kuno okuva mu bamasheekhe naye abantu ba bulijjo abo ebbanga limaze nga ndi mukulembeze baganda bange bwe twegatta teri yaddeho kwawukana bwe twawukana nga nabo bafuna enjawukana gye bagendamu kinene nnyo. Amini kyeyatukolera mwabazaalibbwa nga Amini agenda naye ffe abasajja abakulu buli nti yaliwo ku mulembe gwa Amini addeyo alowooza embeera gye twalimu atunulire ebintu bye twafuna atunulire engeri gye twamanyibwa mu mawanga gonna atunulire kale nekintu ekyo bwenkitunuulira nekinnuma nembeera nga nzira mu hadisi ekitiba gye nayogera ano ti la yuminu ahadukum hatta yuhiba li akhi ma yuhibu linafsihi tujja kubeera mukkiriza wannamaddala okujjaku ngaoyagaliza muno kyekyo kyoyagaliza omutima gwo kati onookimwagaliza otya nga mulina ikhtilaafaati ebyo byonna tubifiirwa batono nnyo abalina omwoyo gusigalawo niyo osanga oli nga atunuulira munne nga amwennyala nga alina kyakoze ku lwa nsonga yakwawukana. N'olwenso nkubiriza bamasheeke ba ulamaayi n'abamu ku basiraamu mutukubirize tutuule awamu twegatte tugende mu simu kansulu yaffe kubanga simu kansulu yaleetwa atali sheeke ate kubanga sheeke waludda gundi naye omusajja eyali omukulembeze eyalumirwa ekibiina kya Nabbi Muhammadi naga nti abusiraamu buteeka kwegatta era ne twegatta. Okwegatta okwo kweyagatta n'olwaliwo ekuli okulaba bw'otunulira ekitebe kyaffe bwe kifaanana n'embeera gye kiriko tweyagala bwe twali tuneegatta ekyo titwakifuna bwe nzirayo neŋŋenda nga ntunuulira gye tuvudde Amini bwe yavaawo bappa ebyali bigenda mu maaso ku muzikiti gwaffe byonna byafa negubeera mu nsiko netutunuulira omunaala n'ekifo nekyegasibwamu abantu abalala nga bakyegasaamu ffe bannanyinsa bakiwebwa nga tuna tukyegasaamu naye bwe twegatta abamu abantu mbibeerako naye nze omukisa omulungi Allah ampadde ekyengera ekitali kufunwa bonna tuli batono kubanga nze ntunuulira okuva lwe nabeera nga ndi mukulembeze omulangira Haji Badru ye mukulembeze nga era juzi banabategeeza batono nnyo bendi nabo kati abaaliwo ku mulembe abaali abakulu b'amatwale ng'omulangira waali abasinga obungi bonna Mungu abatutte bwe twatandika simu kansulo ababaka abaalimu balimu batono naye nze nagitandika kati nabye ngenze etunuulira betufiirwa nengenda tunuulira betusobola okufunamu ku lw'okwegatta. Kakati tulina amasomero kati obukulembeze bwaffe
tibulina buvunanyizibwa ku masomero ago gonna ag'obusiraamu. Buli muyenkolera ssomero linaakola nga bwayagala. Buli nyamuziye gyakola yekola nga bwasomesa abaana be nga bwasomera. So ng'obuvunanyizibwa bwa civil council bwali badde nga amasomero ago bugatunuulira ng'omwana waago. Era senga obusiraamu civil council senga erina amasomero agaayo geezimbye agataasa ku bantu oba mukitunuulira sikimanyi. Naye osanga amasomero agazimbiddwa gonna omwana bamusaba okugenda asomeremu $7,000 8 miliyoni. Kati omusajja omunaku alina abaana 3 atwali mu ssomero miliyoni emu oba $7,000 anaafuna atya buli ttaamu miliyoni 2? Oyo anaasoma. Naye senga tubadde twegattidde wamu ne tugamba nti tuyamba abantu baffe, senga tulina amasomero ag'obusiraamu gennyini agafu obusiraamu nga waliwo n'ag'obwannannyini agasobola okukendeeza ku ssente ezo, omwana n'abeera ng'Emitwalo 3 asobola okusoma mu ssomero ly'ekisulo. Naye mwonna mutunuulire mugende nga mukubisa, osanga essomero limu omwana ava bweru nga muga twagala $20,000 si wa kisulo, $20,000 gyebimu bye mbagamba nti byebizibu bye tufuna. Nze mbeera mu mbadde ntawaana ntunuulira ebbanga limaze nga waliwo awantu twalina ssomero yaki lyaffe nga waliwo masomero ga bannaffe gokka. Omusajja n'akubuuza nti akati nze nkola otya omwana wange mu ssomero gy'asomera, asomera muli Abakatuliki, asomera muli Abakristaayo, ate nga n'omusajja amulina ne nawaitu swali farala tagimanyi. Kati byebizibu byetufuna ebyo. Naye senga tubeera mumu, senga tulumirwa abaana b'obusiraamu bonna babeere nga bali ku la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Mbadde wano okumala ebiseera nga tulira bannaffe Abakatuliki, omwana nga tannamalako mugigi tasoma kirala, bamala kumusomesa mugigi. Era okuva edda ng'omwana twabeererawo luli omwana yagendanga mu ssomero ng'awezezza emyaka 7. Naye bano emyaka gino gyegibeerawo ng'abaana basoma mugigi mu masomero gaabwe, n'akula ng'amanye ensaba ye gy'asaba eddiini ye. Era bw'oba wagenze ng'omukuziikako oba mukulaba bo basoma ebintu bye basoma bonna obawulira nga buli muntu abigira ki ng'abimanyi. Naye senga obadde oyagala kubuuza baffe nti musaamu aveeyo ambuulire nga bw'asaala essola y'omufu nga bw'esaalibwa, oyinza okulaba nga bwe tuba tuliwo abantu 200 oyinza okugyamu abantu 50. Byebizibu ebyensanga ojjamu 5 ng'oli ayinza okuba nga yazaala abaana be naye waali, naye nga mu baana be temuli asobola na kumusaalira. Lwaki? Kuba tetulina nizaamu eya civil council efuga amasomero nga ngayo gaayo. Naye naye oliwo ojaga nti lwaki tegakola. Bizibu ebisanga olw'okuba nga timuna w'oli agadde okutukola wala siwawo naakugobawo. Naye bwe twegatta, senga twagambye kuwa nsawo y'eddiini ne tugamba nti tuseewo ensawo y'eddiini singa $1,000 naye nga tujja ntugamba tuwe zakaati y'emaali yonna eva mu Uganda, tuseewo amasomero ag'obusiraamu ge tusobola okuyamba. Gayambibwa abaana b'olunaku ne basomeramu. Kati ekirala simanyi oba mukitunuulira mwena ng'abantu b'ekibiina kya Nabbi Muhammad. Buli kibiina sigamba nti oba civil council oba naye njagala ddayo mu masomero ga Yumeeya. Nze ngalambula ne ngatunuulira n'obuuza omwana nga ne nawaitu swali farala tagimanyi, n'aliifu bbeete nga tagimanyi. Kati abaana abali mu masomero ago okuba n'eggwanga lyonna abo ku ddiini yaffe obalowoozezaako otya? Nze byebinnuma, sumirwa bange bokka, numirwa ekibiina kya Nabbi Muhammad nti abaana bensi bonna baali badde nga bava buto ng'eddiini yaabwe bagimanyi. Akagambo ako atunuulira andaba wano ng'olumirwa ekibiina kya Nabbi Muhammad
ng'olumirwa abaana b'obusiraamu. Kati shiriki ejjudde mu nsi, la hawla wala quwwata. Nzenna gye twali sijja kwogera twali gye twali, naye nga abasiraamu bonna bali awo. Oli n'ayimuka n'agamba nti nze kyamaani w'obusiraamu mutwale muno, tinaye twewaayo tunoonye amasabo agali mu ttwali laffe. Abantu abaaliwo banjulira, naye twasanga nga amasabo ge gasinga emizikito egiri mu ttwale. Sijja kwogera ttwale, naye buli muntu eyali ku mukolo ogwo agumanyi. Ne lwaki gw'olibona omugambako nti gwe nvaaku wano ng'agenda abantu abalala, ekyo kasiri kyebunye eggwanga lino. Ogatta Katonda n'ebintu ebirala, amasabo agali mu nsi muno. Naye bali bannaffe bagalwanyisa, oba mwe tumubeera nabo. Naye Omukatuliki mu maka omuli ekitabo taziikamu. Nze kambaweeko kino, mulembe gwa Amini twalina amaanyi mangi mu muzikiti gwaffe, naye mbaamu omuntu yalina essabo, ne tumugamba essabo lijjeeko, n'agaana. Ne tugamba nti oba oliganye muzikiti gwaffe tukugobyemu. N'agenda atuwaabira ku muluka. Musajja omuwamuka ali mu Katuliki n'atuwaabira n'atugamba nja kujjaawo ku muzikiti n'ensonga ezindeeta. N'oli n'amugamba abeewo, olwatuuka olwamaadira ti kale ensonga ezikuleese, ti ensonga ezindeese wano mwagoba munnammwe oyo mu muzikiti. Bino bye mbabuulira weebiri oba nze naliwo nze nnyini. Musajja nemugamba nti ati tumugobanga, wabula lina essabo. Twamugamba nti essabo liveeko, terikkirizibwa mu mateeka g'obusiraamu. Yena nga sijja kulijjawo ate essabo ly'abaana. Tugamba nti alijjeewo. Walira amakulu omugamba nti oba tobita muzikiti waffe tojja kujja abantu bakulabireko bonna. Naye omusajja Omukatuliki oli yafuuka ensonga, n'agamba omusajja olina ogamba nti bano mikwano gyo, ekyo kyokola kye bakugamba bye mikwano gwo bakutaasa butaasa, naye waffe tukkiriza ssabo. Kiki kye bakugamba? Musajja mukulu n'oli amugamba musajja mukulu, n'amugamba nti kye bagamba emikwano gyo bano, nkusaba busabi kye bakugamba okyawukaneko. Naye ensonga eyo omusajja awuliriza ensonga z'omusajja oli atali musiraamu, n'agamba nti weekiro nti wekiri, yeenenya mu kiseera ekyo. N'agamba nti essaawa tugende tulijjewo, era ku kiseera ekyo twagenda naye n'omuwamuluka nga waali, ne tumugamba n'akwata ekibiriiti n'akoleza essabeero, n'ajjayo n'embuzi etugisala etusomba edduwa, tuvaawo essaawa twavaawo nga tulijjewo. Lwaki? Lwa musajja oli si wa ddiini yaffe, naye yamugamba nti balina kye bakugamba kituufu nnyo. Naye ekyo buli musiraamu ampuliriza ntunuulire wano, agende alabe shiriki ezijjudde ke kabenje keŋŋamba byebizibu bye tufuna mu ddiini yaffe, kubanga bano ab'omuzikiti olwe bamugoma muno ng'agenda mu guli omulala nga bali bamwaniriza nga shiriki egenda mu maaso. Naye senga tuba twegasse, omuntu ali ku kyalo tumugenda tojja talina jjajja kugenda banage nti ate kintu ati n'oyo tumugamba nti oyo twayawukanya naye lwa nsonga, kubanga omuntu we twawuka naye n'omuluka tumuwa ebbaluwa eyawukanya n'oyo. Baganda bange abasiraamu, mikwano gyange bamasheeke, tubeera tugamba nti man araa minkum munkara falyughayyirhu bilyadi au billisaani. Tubeera tugamba nti omulaba empisi embi gijjeewo n'omukono, naye obusiraamu tibulina mukono, kubanga eddiini la ikraaha, tetujja kugikaka muntu. Naye n'olulimi lwo, kati lulimi lwenjogeza, empisa ey'okwawukana mbi nnyo, terina kyejja kutuleetera mu ggwanga muno oba oyagala oba toyagala, wabula okweyongera okufootoka okuggwambwa. Mungu yatugamba yalalina muti Allah takullaha wa rasula, muti mu Katonda n'omubaka we, wala tanaza'u, temuneneŋŋananga, fatafshalu adhaba rihukum,
nemufotoka nemugwamu ensa bwe mwawukana omuntu avuma ne munne ebitagwana kumuvuma Facebook Council yakolebwanga erina ebintu betusobola okukolamu ensonga zaffe ez'ekyama muntu wabanga yasobezza darekita sharia twasaawo waaki olukiiko olwo lutuule olweshariya lukwate ku muntu oyo owange ngaokuzive amateeka mwe gali mu constitution agasooka omukwata nga tumukwata ebigambo effe nga tuli naye ebitali biddiini okugenda kuswazibwa muntu kwogera bino bitagwana olw'okubanga tubitadde mu makubo Allah gatayagala n'owekitiibwa Nabbi Muhammadi bino betugamba ntukole nje bwetyo tugenda mu kansilo darekita sharia mwali abasharia mwebali abasobola okuba omuntu olio nebavalega nti ono muwabidde olw'ensonga eno n'eno ng'olukiiko lutuula kyelusalawo buli muntu aba akikwata naye tugaa nti ano tumuyimirizza ayimirizibwa naye ku ssaawa eno buli muntu alina amaanyi ge mu kitundu kye ku nkondo ekigambibwa nti muntu adde ku nkondo kyesinga okwegatta baganda bange inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wasallimu tasliman ebbanga lyonna lyetunuulidde ndi wano Kurani yange yino gyembeerako naggwamu ddama nentulaba naye byesobola okukitunulira mbiraba nti tewali kisinga kwegatta mu kitabo kya Allah kino n'ebigambo eby'ekitiibwa Nabbi Muhammad buli muntu agende nga yeetegereza alabe nti abaawukanye n'abeegasse abaawukanye be basinga amaanyi mu bigambo bya Allah bwe twawukana amaanyi ge tulina twoli kubanga nze nga tunuulidde nnyo wano Kasamalla yajja ne batugatta ng'omusajja amuleese si musiraamu Muwanga yaleeta Kasamalla bonna abaaliwo abasajja abakulu n'agamba nti jangu yalagiza Abaarabu mumpeereza omuntu ajja agatta ekibiina kya Nabbi Muhammad mu Uganda nakyogerako luli musajja najja yali atulemeddwa naye Muwanga n'amukaka najja n'atugatta ne mukwegatta okwo kwali bulungi nnyo naye ffeffe tetusobola kwegatta nga musajja ekyakola ffenna twakkiriza ebintu byakola mukadde waffe Mulangira n'abeera chairman Mawulana Budazaako omugenzi naye n'abeera mufuti Mulumba bonna baabo bagenzi n'abeera kifukazi Kamuliga n'abeera deputy Lukwago n'abeera secretary general Mwakasa abasinga bonna bafu n'abeera ow'ensonga z'eddiini nze wange mutwale lyange masaza 5 Gomba Butambala Mawokota Kyaddano n'Ebisiro tuwali omuzikiti gwasigalawo gwanjawukanako bonna baakola omulimu nabakitegeeza luli abatandiwo nze mbadde titwagala nnyo okwagogolo naye tujja byogera mu ebbanga limanja buli dusikaza mbuulire oba mukulu wa twale nkwawukana yali afunyeko ku musaala ogw'obusiraamu ogumuweeru ekyo nakyo kizibu ne ku ssaawa eyo twegatta nze ekisebe ekyange nakirimu nze disukaabi Mungu asasira Asadu Lutale nga ye kyamaani wange Sulaiman Musoko gyali bweyogerere nga ye kalaani wange omukadde waffe omugenzi Kawaase Gomba nga ye muwanika wange nekyo twasooka okukola kyali eki ffenna netutambula disitulikiti netujubuna nesomesa balimaamu mirimu gyabwe ne bakyamani twagala bakyamani babeereko ababeerewo bakalaani babeerewo n'abaalimu nga bonna buli muziki twagala gubeereko abantu bana nze nensomesa omuwali mu kiyaabi adde akola ng'omuwalimu nga sheeke kalaani n'asomesa kalaani omulimu gwe ogumulondeddwa okubeera kalaani kyamani n'asomesa bakyamani bonna obwo bakyamani mutumanyi naye mulimu we buleeta olukyamani n'abeera nga alaba yasinga ne imaamu ezo entalo nazo ziri mu bisiraamu abaze mutamanyi naye kyamani n'asomesa omulimu gw'abakyamani ne bavaawo nga bagutegedde omuwanika n'asomesa abawanika etugamba byetusomesezza
twagala mubisse mu nkola. Kakati kyetuzzeeyo tugende ku Sirimu Kansiro batuwa obutabo bw'ensawo y'eddiini bwonna obw'obutabo bw'ebisolo obwa zaka tutandike okubaweereza mukole emirimu naye ekiseera ekyabantu bakola emirimu egyo nga sifunanga ku musaala gwe tubadde tufuna ku yidi tuweereza ebbaasa ezo buli musiraamu nassaamu akantu ze twaweerezanga netufunamu emitwalo gyaffe nga 7-8 milioni netulooka buli muntu n'agabanako teamwandika twaliko kino natwaliko kino nabane tubaddizaayo naye emyezi gyonna tubadde tukola kitugamba nti kyali kizibu nnyo Allah atusasulamu ensimbi naye ku olwo twafuna ssente zetwala ku Sirimu Kansiro nezisigalawo disitulikiti neteesa neyoga nti buli mwezi katumuweyo ensako ya siringi 25,000 naye nga musaawe zaalimu wetwani tumuwayo siringi 7 omuwalimu wansi netumuwa siringi 15,000 bya buli mwezi naye ekiseera ekyo buli muntu yasanyuka buli muntu yamanya nti omwezi ogugwako 15,000 kyange gyekiri omukulu watwali nti 7 lwange gyeruli nange nemanya nti 12,500 byange gyebiri kwegatta buli ali mutwali lyange mugende mu bubuuzi mukadde wafuka awaasi n'asomesa empanika y'essente twali ssente yonna gye twakozesanga nga tumaze gendamu ku akawunti ya banka oba afunye siringi 50,000 mu banka tuteekeza tulina okuva ffenna ne tutuula kino kitugenda okukolwa twasangako abantu omukolo ogwo manyi ogwa banka nga tuli abantu aba nze disikavi omuwandiisi n'omuwandika sente zioka zivaayo naye twali emikono egisatu nga tugambako nti ebiri gijja ffenna emikono 3 nga tumala giwandika netugenda tugyeyo sente mu banka nezikola kyezigenda okukola byava mu kwegatta byembalabyeko byeŋŋamba nina ebyokulabirako oba abalaba tibadde twekola naye mbadde nga ffe tuna omwoyo ogulumirwa abantu bonna kati tebereza omusiraamu ye owa bulijjo tayambire ddala ku busiraamu kakati mbula abasiraamu bonna buli omu yeetunuleko ambulire sente zawa mu busiraamu olwenjakona zetulina naye wali oyinza omuyinza mugamba nti tetujja kukola kino kubanga oganya okuwonyesa eddiini naye kati gwogamba ekyo nga nzika ngende eri olwenjawukana bebi byetofuna omwo nolutyo baganda bange ku lwa Mungu ne Nabbi Muhammad ne ku lw'obulungi obusiraamu mbakubiriza n'omwoyo ogw'ekisa n'ogw'okwagala sizze wano nti ndowooza kulago naye nkukubiriza abasiraamu ba Uganda ffenna buli ttabi omuntu lyalina naye luli mbagambe nti bwe twegatta saalina muzikiti gwa tabuliigi saalina gwa basalafu saalina gwa zikuba naye byonna emizikiti gyanzikirizaamu kibaate yali kalaani wange dipito mufusi ekibuli nga ye kalaani wange naye nga bonna bamukkirizaamu ab'oludda olwo ku lwakwegatta kibaate yali tasoma mawulidi naye nga sente z'amawulidi tuzisolooza ye kalaani n'aziwandiika omuwanika netuzitwala ku kitebe tentusobola okusoma mulere laffe ya rabbi rabo ya 12 yetazze naye twaliwo nga twaliwaayo na munne kubanga twegatta buli muntu amulekera okwegatta kuno tekugjeeko muntu mbeera ze twegatta emiziki gy'obusiraamu gyonna egya zukuuli gibaddewo naye tewali gwe bagamba titosaala jumaayo na zukuuli fe abakuba amataali tewaliwo gwe bagamba ab'ebukoto taati mujja kukuba amataali lwakugira ki lwakwegatta
bw'osala ejjuma yokka ofuna kino byonna byafa. Omuntu bw'akuba ettaali afuna kino, akola ettaali akola kino, byonna byabangawo, byonna olw'okwegatta byonna byafa ne biggwawo. Kati tulabika nga tuli ng'abooluganda bintu bingi bibadde bigenda nga biseetuka nga biggwawo, bigenda biseetuka nga tuli bumu. Omuntu asala ezzukuuli ye ne bw'aba ali ku kitebe ku sinimu kansiro, amala okusala ejjuma n'asala zzukuuli ye wali teri amugira ki. Lwaki twagala ekyo? Baganda bange ab'ebukoto, baganda bange ab'ejjuma n'ezzukuuli, baganda bange ab'ekibuli, mbakubira omulanga lillahi wali rasuli. Ekigambo ekyo buli muntu akirowooze yeebake. Bijja kutuvunaanyisa omusawo ku lunaku lw'enkomerero. Bino byogera ng'olowooza nti bintu Allah agenda kutubuuza. Abasiraamu abaali mu tulo bamateeka tuliwo kussa bintu bya Allah mu nkola, gwe mulimu gwaffe. Kulaba mpisa mbi n'ogyogerako nga tovuma abantu, waliwo okubabuulira omugaso n'obuzibu bwe tusanga. Tulina nnyingi bye tusubwa. Nze nali nga ndi mukulu w'amasomero, naye nalambulanga abakatuliki n'agabana nga tunoonye kubanga abaana baffe balinga basomeramu, n'ekkanisa zaabwe ne nzirambula. Naye nasanga nga ekintu kye neegumba ng'omwawulo alimu nga ndaga abakulembeze abakabeera mu kanisa abagikulembera ng'amanya gaabwe gali awo ku lubaawo buli avaawo. Ntono yali wano mwaka gundi nga newa ne waffe omuntu avaawo bemakyerebo timwagala kumwogerako. Mumbuulire olukalala lwe twali tutaddewo nga lwogera ku bakadde baffe abaava nga bali we bali n'omwana olwaleero abamanyi, naye omulanga gwange gwonna ogunnuma kwegatta ku Abisiraamu, kubanga buli twegatta tulina omugano. Abantu batunuulira naye betwalonda mukadde waffe ono Sheekh mubajje, mufuti mubajje. Tulina ebintu bingi bye twafuna ku lw'okwegatta kubanga ffenna twamulondanga tuli omuntu ogwo omu. Naye bwe nalaba pulezidenti waffe nga yasanyuka okusinga naffe Abasiraamu, nangamba ndi musanyufu nnyo. Allah okubalaba nga mwegasse. Naye luli mbadde mbate okubaleeta wano, bano ba Saudi Arabia, bano ba Libya, bano ba Kuwait, naleeta ab'ekibuli wano, naleeta basimu kansiro, naleeta ab'ebikoto, n'olwe mbadde mbate okubaleeta. Naye bwe mwalonze ono nga muli omuntu omu, kyenvudde mbaleeta wano basiibulule. Nanga kintu kyetema nga muli wano. Bwe mulaba mulina bye mwagala okubayamba mu ddiini yammwe, nina mikwano gyange Abaarabu nja kubasaba babayambe. Abaaliwo bannange banjulira, Mufutiti yaliwo, waliwo dipute Mukuye nga yaliwo, bonna bagenzi nga ne Sheekh Muzaata nga yayogera, yali ku nzindaalo nga naye asanyuka olw'okwegatta. Ne Mufuti olwakomawo yagamba pulezidenti titwagala kutuzimbira muzikiti. Ffe abantu bwoba olina mikwano gyo batugireki batuzimbire ekitebe. Naye ggwe nankubadde oba tokyagala, gendayo olambuleyo. Ng'ogenzeyo kibalgo naga n'oganzize kulambula olwokolabo ekyava mu kwegatta kw'Obusiraamu. Ekyetagwa buli omu yenna n'atali wa ddiini waffe bw'atuukawo alaba n'alaba mujawusi ne gwava muti ejitimaa mu kwegatta. Wa'tasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daa fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wakaise nkyanga twali baawukanakamu ng'amini atugasse tuli baaluganda nga bino byonna twabyerabira.
netukolera ekigambo kya la ilaha illallah nenzi kinnuma nnyo okulabika nti bweyavaawo ate ali sheekh naye nalumina okugati ate ffe ntukene kyentwakona buli muntu akirowooze nti byakutubuuzibwa nti abange ate ekyabajja ku nsonga eno kyali ki n'olwensonga eyo baganda bange mikwano gyange bannaddiini bannange basiraamu bannange bamasheekhe buli muntu atuuli waatuula eno eduniya tugenda girekawo ate kabbuli buli muntu agirowooze ogwo ojja gibaamu obu teri mulala teriiko sente omu Allah atandika okukubuuza teriiko buwumbi bwa nsimbi tinze olwokubanga nina obuwumbi bw'ensimbi nze nja kutuuka mu kabbuli neegule oba nnyumewo neegule okugjako ng'ensimbi zeezo zikozeseza bigambo bya busiraamu ne ku lunaku olwo olw'okufa yauma la yanfau maalu wala banuuna illa man ata Allah bikalbi salim olunaku emaali tajagasa abaana tebajagasa mikwano wabula kalimisa agamu omwoyo omulungi gwegulwa gwekakkanya kino n'okisubwa nitwegatta illa kalban salimi yauma la yanfau maalu wala banuuna illa man ata Allah bikalbi salimi omwoyo omulungi ogondera Allah n'owekitiibwa nabbi Mahdi okugoberera ebyo ebiragiro bya Allah n'ebigambo by'owekitiibwa nabbi Muhammadi ye kalbu salimu oyinza okuba olina esente nyingi n'oziwaayo naye ng'ate g'otimatima mu busiraamu nezifa bwereere oza byebigambo ebyo mwana wange azirwa n'okunjjako byebinnuma njagala obitambuze basiraamu abangi buli muntu abulize ku bigambo byange ayagala okuntuukira ampite abeekubira mbuuza lwaki abasiraamu abampita mumpita abajjako mujji wano alumirwa ekigambo kyokwegatta ajjeko oba mwesitula mujje wano mubuuze tubuuze magezi kyaga neeyongerako tubeere omuntu omu nga tuli mu Uganda Muslim Council ekyengeri ekyatuweebwa Allah ng'akiyisa muddu we amiini omulangira yagamba yennyini ng'ayogera tulonze Mulumba naga nti wano obukulembeze bwavaawo nga yayogira mu kibuga kyo busule Mulumba mutwale Muslim Council Kampala mukadde kiki ekyo kyogamba abantu ne bakkiriza bonna tuwali yagana wadde nekyaddondo wadde wa bonna twegatta tupeera Muslim Council ne tubeera ne Mulumba nga ffonna naye bw'otunuulira bw'oba ogaaka tunenjawukana ze twafuna ku Mulumba zajjira ki Mulumba wamma gwe twerondera ne tulema okutuula awamu nga Muslim Council oba alina byakoze ne tumulabirako ne tumunenya ne tumuzaawo nti tutereera niwe okugambulira nti ate ffe katuddeyo ekibuli ffe katuddeyo egindi ekigambo ekyo kikulu nnyo Muslim Council erina manifesti yaayo erina amateeka gaayo weegali ne bassaawo n'olukiiko olukulemberwa Director Sharia ne bamateeka abaluko kwebali balondebwa abatuulako ne balaba ensonga z'obusiraamu okusinga lwetudda ekyennyuma etudde mabega naye olwokubanga tetussa bintu mu nkola bino okugenda nti tugenze mu kooti eza gavumenti ebyo tuba tuwabye bannaffe ensonga zaabwe bazirina ogabo tebalina nsobi noyisanga ku leediyo okwo batulako ebyabwe ne babimala ne biggwa naffe tutuulenga kawamu tumale ebyaffe nga tebigenze mu kwogera mu lujjudde tubaluganda ffenna tubasobya
wa khayru khata'ina at-tawwabina abalungi abasaba bibabenya batutula wamu wamu nafa abadakyakola ngamba kino wenenye ngaye nyanga tugenda maaso lwaki nze mbaddewo nina ebintu byendabirako obwakabaka bwalukyali wano nga abazungu batufuga ng'omwana omuntu tubawanga muntu bukulembeze bamuluka naye nga baguwa omwana w'omuntu amanyiddwa oba gombola bwe yabanga kyasobeza nga batuula eri nga batuula nga sente basasula omwana babagala kumimiriza nga bamugamba wandiika ebbaluwa egira ki ewummula nga tebamuswaza lwaki kubanga balundanga omunwa mulungi nga basobola okugatta ne batuddemu naye gwomuntu nodda Allahu akbar baganda bange mikwano gyange oba mulabanga kyendiko nga tikigwanira naye naali basabye tukigwanyise sikinonyamu sente nekinonyamu kulumirwa engeri gyenegattako yebenje madde nga negatta nenda busiramu gyemimiridde ate newawukana nayo nenjiraba ekigambo muni nkirumwa tufiirwa bingi senga tuli wala nze nagenda emakka mwaka gwa 5 naye nga Kaaba ne Madina nga abantu bali wansi nnyo bintu bya wansi n'olwokubanga bali bumu ku ssaawa eno ogendayo n'otunuulira abantu abaali abanaku ng'enkola gye bakoze emirimu ya Madina ng'enkola gye bakoze e Makka kuba bumu naye tujja kubanga tuli bumu ne tubaako kye tukola ekigenda mu maaso kubanga ono kyalukoze kyo omugagga alina senze bona atoola zaka alina bukadde tuyinza okumugjako obukadde bw'ensimbi 5 otabuwa nabagaa senga buli musiraamu wa Uganda nti musajja awo omutwalo gumu n'omukyala akwata 15,000 tugana n'omwana awenga singi 10 sente weeziri naye nabagamba ku juzi nti nze naye musajja ogomba yatusanga najja nabeera mu lukuŋŋaano lwaffe naye nga tuli mu lwansi agamba tuli ku siringi 5 naga ntimu kyemukola ffe waffe tuwanga omuntu obuyinza bwe nze owegombola mpe 5,000 egy'ensawo y'eddiini naye gwe ffe nti tuna muntu ayinza kuwa 10,000 nga gya nsawo y'eddiini sesizaka ku lw'obugagga bwe naawa zakati naawa nazino kuba tuba twagalana naye buli naye twawukana tiwali kijja kgenda mu maaso tujja bikola naye okwagalana okuba obumu okuwangana ekitiibwa okusonyoligana kulina bikuleeta tusonyoligane twagalane tubeere bamazibu byetukola tubirasigwa tusonyoligane buli muntu yenna alina ekyenemutu tusonyiwe Allah oba atusonyiwa bimeka Allah byatusonyiwa buli muntu atunuulire engeri gyakabadde mu busaamu n'emyaka gye olabe byokola nze wazzibaddu yagamba n'agamba nti wataatu miman harama yakulu mithlu binayi fawqa mawji yujalu gwenza okuba nga osaala osiiba ejjo ozikola naye ng'ate byokolamu ebyo bya haramu oyinza okuba nga ovamu bwereere olw'ensonga eyo baganda bange mukwano gyange basiraamu bannange takullah tute Katonda tugondere Allah nowekisiba Nabi Muhammadi naffe twagalane ng'aba umma bakadde baffe zinaliwo abantu abalamu kyali bato ne bakadde baffe bali mu biseera babeera nga baagalana ng'omuntu ajja anoonya wa musiraamu naye bakaba yatuukangawo ng'atuuse wa muganda we naye kati omulimu gwe tulimu omuntu atyana okusuuza munne olw'empisa ze tugira ki naye tujja zejjamu nga tuli bumu bwe tuba obumu tulina bye twejja okujjamu naye bwe twewukana kubanga oli wona omugamu nga siiwo agatoŋŋambako ki
mugambo bwange obwo otaba bumu kinene nnyo nze nkirabira kati mu ggwanga lyaffe erya Buganda olw'okubanga amaanyi tetugalina naye omwana abaana babeera mu luggya w'omutu ne baganda baabwe nga tebabategeera ngaomwana tategeera muganda wa munne naye luli edda tuli bumu naye ngaomwana ku kitaawe omutayinza n'okwogera naye ku ssaawa leero omwana omukubako akaggo naga nti gonzaala yemirembe gye tuli mu baganda bange naye lwebu bwe twalimu mu ddiini yaffe ey'obusiraamu eggwanga twalina ekigambo kya bbeeyi nnyo nga buli muntu ayagala munne agamuga nti katoga ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah namuwe bawolagananga ne sente ne bakwata mugalo bisimillahi rahmani rahim nekiggwa n'agenda sente z'omunne n'azireeta naye ku olwaleero n'endagaano muntu yeegaana lwaki obukkiriza butuweddemu obutagalana ensaalwe fitina enkwe tujja ziwona nga tuli bumu naye bwe twawukana zeeyongera bweyongezi bwe bubenje bwe nagambye obuva mu buteegatta buli twawukana ng'efitina zijja ng'enjawukana zijja okukyagana kubeerabwo nga buli muntu ayogera ku munne ekitali kituufu kubanga tetwagalana atakwagalaba yaga nti akuwana waawerekera atakwagala munna byonna abimalayo ndowooza ensonga zange ezo buli antunuulira ndi wano ate neerabanga nze ninganga Mungu agenza alekawo kubanga ntunuulira bannange bonna bembadde nabo sibalaba bonna banfuddeko nze mbeera mu busiro nentunula buli muntu yonna gutwalibadde naye nataliwo tulina baana bavubuka beerere ntuula mu lukuŋŋaana nga ntuula bonna abali mu baana bange abala byenjogera tubabirabako naye mumu abakyalina abalabako byenjogerako n'abatanabeerako munje mutuukire abavubuka mujje gyendi mumbuuzeeko bye mumbuuza lwaki oyagala okwegatta simimalayo wano ojje nkubuulire kubanga sijja kubuulira mizege twalimu nga tuneegatta bwe twegatta ebyo nna twabyerabira allah nkaba amaziga agange kuwange gokka obuteegatta bwaffe amaanyi ge tulina yadullahi maa aljamaa ya allahu akbar Mungu ajja kutumalira ebyetaago byaffe nga tuli omuntu ogwo tukigezeeku kubanga twakigezaako amini yakigezaako n'akituwa era obugagga bwaffe obusiraamu okweyongera mu maaso bwava mu kwegatta kwa amini kati omuntu ayinza okugenda mu nsi ez'ebweru n'afunayo ensimbi n'akola kyakola kiki kwegatta kwa amini kwe yatugatta n'atumanyisa ensi z'Abaarabu zonna nasomesa abaana baffe ne basoma eddiini basome bakomewo balina zidiguli balina shariya byonna byava mu kwegatta kwa amini n'atumanyisa mu nsi z'Abaarabu naffe ntumanyibwa nga abasajja bannayuganda abali eyo abakkiriza ekigambo kya la ilaha illallah muhammadu rasulullah kati ensi neetumanya naye ate ku kiseera guno ate enjawukana zaffe neziyitirira obanga obwo mbyogera mbitaddewo allah nga yabiraba ekyange nkikola lillahi wali rasuli sikikola ku lwa muntu mulala bino ebyange mbikola lillahi wali rasuli kwambaka tubadde tuweereza obusiraamu nga tuweereza ku lwa allah so kunonyamu nsimbi naye nakuti ayinza okuta ensimbi nezikuleeta noyawola n'obusiraamu naye tubadde obusiraamu nebugenda mu maaso nebutambula
kubanze nsinze kukulembera ebiseera byange byonna nga mbikulembera mu kwegatta. Bali bakamba okulwetwala ebbanga lyali ttono nabitali okulwetwala 7 67 68 69 7 81 82 mukaso negiraki netandika ne ntandikidde mu ngeri eyo okufugwa tuli bumu twawukana kiseera ate tuddamu ntwegatta naye senga twegatta ddala wegatta olumu mufutagana muntu yegatta gwe nojjenyera oga nti ankwegaseeko twali ogwagoba. Nzira obulamu bwange baseeka bange n'abasiraamu ekitebe ekyo sikiriiko nti lwa sheeka mubajje nkiriko kulwakwegattako obusiraamu buli yenna anaabeeramu enkya mubajje ne baba bataliimu supreme council saaka givaamu kati nagaana ogivaamu ku lw'omusajja ataali sheeka n'atugatta tulyogera tutya mu maaso ga Allah nti ate bwe yavaawo ffe ntwetimaatimamu. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أين الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. واتو قامي twebezesa okuba abagumiikiriza wasala n'okusaba Katonda watwala n'okumugondera n'okuleka okwagala kw'emyoyo. استعينوا بالصبر وسيك مبوليزي استعينوا بالصبر والصلاة وإن هذا كبيرة نيشيغا mungu yakisaamu kigumu kinene nnyo naye ki ani gwe kitabeera kinene illa ala alkhashiina tutekate okujjako abantu abatadde Allah alladhina abo yadhunnuna abalowooza munaku tumulaku rabbi bajja kudda eri Katonda waabwe wa innahum ilayhi rajiun. Era Katonda bamanyi gye tujja okudda bwe tunaddayo tunaabuuzibwa tutya tutwala ya Munyazi Mungu eyo. Ista'iinu bis-sabri was-salaa wa innahaa lakabiratun illa ala al-khashi'in. Ayna al-khashi'ina alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'una. Mama Seke mumjiso tuleme kusomera abantu bintu atamuruna nasa bilbiri watansawuna anfusakum wa antum tatluna kitaba afala ta'qiluna. Bwe tujjawo okwegatta ffe masheeke ani anaagatta obusiraamu? Basiraamu bali kubanga betusoma tubisoma mu Kurani nga tumanyi nti ekya Allah ajja kutubonereza. Kurani yonna ejjuddemu ebintu bibiri jana muliro la hawla wala quwwata jana muliro etunyumiza ebyafaayo nti oba gobanga weefuula bwoti mulembe gundi gwaliwo weeguli. Abaali ab'amaanyi baaliwo ababangala emyaka 8 5 weebali la hawla wala quwwata weebali nefe abamyaka 6. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah. Tusome Kurani yokka kubanga etukubira ebifaananyi. Bafirawuna baaliwo, abajeemu baaliwo, Mungu n'abazikiriza. Naatukuberako nti abo mubalaba mwe mwali mubasinga amaanyi. Asajja bazimbanga ennyumba n'asookera ffe tubazinga. Omuntu abangala emyaka 5 4 gw'oyinza ogaa nti omwesimbako. Naye bonna Mungu yabazikiriza kibeere ekyokulabirako. Firawuno yali w'amaanyi nnyo n'aliwo ku mulembe gwa Nabbi Musa. Yamuzikiriza, bonna abaali bamuwagira bonna ne bazikirira. Ffe omulembe guno obutwogera byafaayo by'abantu
kiretedde abantu abo naye luli abaali abagagga abaali abaami abakabaka aba gavumenti be basinga okuyambanga obusiraamu buno. Emizikiti gyonna egyazimbwa mu mirembe giri nga gizimbwa baami. Omusajja omugagga nga yazimba omuzikiti n'anoonya omuwalimu n'amuleetera n'amuwa n'ekibanja. Naye obuteegatta nayo nsonga kubanga olina ogwo watuukidde omugagga omwami omutuukire ng'alina oludda lwagira ki lwawagira ebifuuka ensonga eyongera okumalamu amaanyi. Naye bwe tuwa obumu abo bonna ne batugamba abanga gwe mukulembeze gwe esaza gwe nankani gwe mubaka w'obusiraamu bangi batwesamba ne batalabikako. Aye nabo ne bafuna enjawukana zaffe zino n'akwata oludda lwagize eki lwakwase kyekizibu ekyo kiri mu nsonga ezo. Olunaabeera nga tadda gy'oli kubanga si gwe gwakkiririzaamu. Naye luli abaami bonna baali bamanyi nga abafuga ali omu yali Mbogo nga ku mulembe gwa Mbogo ani ayogera batunyumizaako bakadde baffe nti ng'ayinza n'okweta omuntu alese akajjajambalo mu ddiini n'akwata n'ekibooko n'agira ki. Kubanga eddiini eno ey'obusiraamu oba zonna bwe zajjano zatuukira mu bantu abawaggulu. Zino ezaffe zatuukira mu Bwakabaka. Kati kabaka bw'abanga musiraamu nga kizibu omusajja gwawadde ettwali gwawadde essaza n'atayenda n'atayigala busiraamu. Abaami ab'omuneegumiri kye baba beegattira ennyo mu busiraamu by'ebyafaayo by'obusiraamu. Naye kaakati wano Amini yali nga yakulembera abagagga bonna baavaayo nga buli mu busiraamu. Kati yatugatta bw'ati n'alabika nga yagasse obusiraamu. Obusiraamu wano bwafuna amaanyi. Naye akati kyenva nkubiriza nti bwe twegatta abo bonna bavaayo naye bwe twawukana abamu gundi bamulonze nga bwekiru bamulonze nga bwekyaddo kati kusimuka nti tajja kujjawo. Mukadde wange ndowoozaako okategedde oba abasiraamu bonna bakutegeere nti ebyo byonna bijjawo kulwonjawukana. Ono ow'amaanyi mbaka wa minisita alidde olweno tajja twogeredde wano banga gwanvu ngamba kubiriza twegatte. Naye nga mmaliriza ebigambo byange nkubiriza bamasheeke buli sheeka waali alowooza ennyo ne Kurani agisome n'ebigambo by'Oweekitiibwa Nabbi Muhammad. Mutume yagala nnyo okugatta abantu agatta nnyo obusiraamu. Ne bwe tunaatuula awamu ne twagalana ne tussa ekimu tujja kuvaamu ekiyinza okugatta obusiraamu. Obusiraamu bwonna okwawukana kwaffe buva mu baki bamasheeke si kirala si ku oludda wali. Nange ngaano wakati nakedde nkya nensaba akabinda abantu bagira ki bangoberera. Twerumirwe ffeffekka buli muntu lumirwa omwoyo gwo binafsi. Allah anambuuza atya kino bwe nkikola naafuna ki. Bwe tugatta obusiraamu empiira tujja gifuna kuba mpisa mbi nnyo. Man raa minkum munkaran falyughayyirhu bilyadi aw billisaani. Kati tusobola kisaawo kukijjawo bilisaani. Tudire olulimi tulukozese tuyigize ebigambo bya Allah n'Oweekitiibwa Nabbi Muhammad tubikozese mu bantu. Buli muntu addeyo alowooze yeebaka kyendiko wano. Siwali muggo gwe tujja kukwata, siwali kkomere tujja kukwata, wabula tukwata ekigambo kya Qur'ani n'Oweekitiibwa Nabbi Muhammad. N'obintu byenjogedde wano ne betusubwa mu busiraamu olw'obuteegatta ne betufuna olw'enjawukana n'ebirungi betufuna nga tuli mu bumu nebetufuna nga twegasse. Buli muntu abitunuulire bwemanga byongedde nga tobirabawo naye njagala obitunuulire byenjogedde wano.
muneegatteko nsabamu abaneegattako ku bino byenjogera mujje gyendi twayogedde kino twongereko munnange munyongere okumpa amagezi nti ekintu kyoyogerako twalikoze bwetutu nange ndeete buleesi mwasiramu ndaba naye buli yenna alina okumpa amagezi oba okutuula agaleete tubeere obumu tulabe ekitunzi okugjamu tugatte ekibiina kya nabbi Muhammad naye twejjemu okuvumagana n'ennyumba enjumbagana obukyayi buli omu natunulemu naye nga amwenyinyala nga ayinyala ekitali kyantu bwebuganda bwenkubiriza mwenna wabe mujjemu abasobola okuneegatteko muneegatteko sijja kuba omu naye buli alumirwa okwegattako obusiraamu twegatte tutuule awo mu kiki kituyita tumuleete amagezi nti nga tuli muffe so sigenda walala wereeta oŋa nti seeka woyita abasiraamu tebujja kwegatta tuyitawa tukole kino tujja kugatta obusiraamu nzize wano kunoonya abaneegattako tusobole okuba obumu tugatte obusiraamu sina muggwe sina mundu sina ki wabula ebigambo byange biri byenjagala biveemu ekiyinza okugatta ekibiina kya nabbi Muhammad tulabe gwe naabo kitunuulire nga bwe nkyogedde nti bwe twawukana muna okwegatta asobola okugenda nga akubizaako akirabe naye buli muntu ajjemu obukyayi mu mutima gwe ajjemu obusungu tugamba nti obusungu junun alghadabu junun wa akhiruhu nadama obusungu daru ate enkomero yaabo kugira ki kwenenyanga yokunenya tibikyakugasa kubanga omuntu ogenda notta omuntu amala omuntu ate noyagala odduke kiki ekyo bwe bugambo bwange obwo nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala gwe nsaba nanyini buyinza atuwe okuba obumu okwegatta agonze emyoyo gy'abasiraamu emyoyo gy'abaseeka badde eri gwe Allah n'eri nabbi Muhammad tudde eri Allah ne nabbi Muhammad ekintu kino kikulu nnyo tudde ebintu byonna tubizze eri Allah n'owekitiibwa nabbi Muhammad tubeere n'okwagala n'okuba obumu nange abasobola okumpa amagezi abasobola okukola amagezi kuba mugambe n'abasiraamu kubanga abajuuzi abaagatta obusiraamu ku mulembe nga tukyali eri mabega bali basajja abaava ewandegeya nammwe abatali be baseeka muneegatteko abasajja abagagga abafuzi muneegattako tujja kusobola okugatta ekibiina kya nabbi Muhammad buli yenna mpuliriza tusale nkubiriza buli muntu anoonye amagezi agasobola okutwegatta nga tuli wamu Uganda Muslim Council nga gituliko omunaffe gye yatulekerawo gye yatusizaawo amin